media yafetu kusensonga manyi tata James kyakoze tata manyi James kyakoze nandetera abamawulire ewaka abamawulire era tata njagala kumawe ewaka naye twabeerawo netubeerawo awo mu mirembe kalotandikawo nga mu 11 era still naabiddamu mpa omwana si wange nagamba nze ne famire yange twakwata ssente mwe tugenda ku ddwaliro ntuwayo ssente ne mugamba tuddeyo ku ddwaliro nze nkogamba nti nawayo ssente tugendeyo nnumirize n'omusawo okoleki omulumirize netubeerako ekyekintu ono gwolaba tayagala mwana oyo ayinza nogola ekintu nakitya nga tamuwadde kati nga mbeera bino ebyokunswaza siina waffe nga mwagala biki ku bino byankoze bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Iganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 955 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Enteza was very comfortable. Itayo ku Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fiina. Namugamba ogenda ng'onswaza amantu tudde ku ddwaliro gy'okuyuzinga nti nagenda ne mpaayo enguzi lwaki toyagala tuddeyo nze gw'ogamba wendi Bazzukulu bwakabajja nze nkubuuzaako nge SB4 tuli ku SB4 media tugusa ensonga ensonga za leero zo zetuzeemu si nnyangumu naye tulaba ntuzikwata mpola tulabe nga tutuuka ku Kinyusi tuli ne Segawa tusinzidde sayidi zeeno ndejje kituleese agenda kuba nga atunnyonnyolamu yafuna okwekengera okuva ddala mu maka ge n'agamba kampite ku SB4 tulabe ensonga zino oba tusobola zikwasaganya amanye ekituufu singa obungi mubeera eyo fumbo bwammwe mufumire zammwe naye ng'oba oli awo kituufu temukimanyi kifa famire yo tuteekamu akasente baziwa and Sons basangibwawo ku Mukwano Arcade bamu ne bannaffe abatamala and Sons basangibwa Natete opposite Shero gendayo bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga tukyali mu mbeera nnungi sofa sets kabada TV the fridge byonna baita Tamale and Sons basangibwawo Natete batuukirire bwayagala okutunda ate nawe bwayagala okugula batuukirire tulina Segawa tusanise okulaba ssebo ensanso basinga nsi obulamu bulungi olamu tambula mpola mpola wano woobeera esebo saidi batawo ndejje ngamba wano osula wano ansulako omuzigo ogwo ogusemba yawo mama w'abaana esebo naye mulungi esebo ekyesimanya yategeddeko nti tugenda kujja wano teyategedde ensonga eziriwo azimanyiko wansebo ensonga eziriwo ezituleesa azimanyiiko olowooza ensonga zazimanyiiko kubanga yatuludde ebbanga tugugulana mpola mpola tumanyi oba osobola okusika kuba waliwo tutwala wano mbiro
Okay, watubuleko kasimu noga nti waliwo kizibu kyolina waleetaze okukisharinga ku kkono omuntu ali yatulaba kuwa ku magezi oba oliawo ensonga zino tulabe nga zikwasaganya. So omuntu ali eyo ensonga zino zatandika zitya watandika ddi ofuna obutali bumativu? Twabeerawo mpola mpola nefuna information ne baŋŋamba omwana gwe ndabirira si wange. Ensonga ezo ezinkyankalanya, so kye nakola ngenda mu ddwaliro ne mukebeza, namala omukebeza ne baŋŋamba nti omwana wange. Tukwate mpola mpola tutandikire ku gye mwatandikira mwefuna limumaze emyaka emeka mukyalo? Omukyalo namufuna omwaka oguwedde mu mwezi gwali gwa 8. Omwaka oguwedde? Omwaka oguwedde. No, eno 2023 tuli mu 2022. Twefuna 2022 mu mwezi gwali awo gwa 8. Ntandika okukwatagana ennaku z'omwezi 8. Ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana 2022 ntandika okukwatagana mpola mpola tujja nga tutambuza obulamu. Ne mwewasa? Yes, ne muwasa. Ntandika okubeera naye mu bbanga eryo. Najja nga tutambula mpola mpola. Kaakati nga omanyi ebigambo bibeerawo mu bantu, n'owuli eno n'owuli eno n'owulira eno. Kati ebigambo ebyo nabifuna ne ŋŋamba omukyalo kansooke mutwale bamukebere olubuto luno lwa myezi emeka. Ebigambo watandika byowulira nga omukyalo ali lubuto? Ng'akyali lubuto. Nga bigambo ki byowulira? Ebigambo byempulira nga baŋŋamba ali mu kkuza olutali lulwe. Nga lwobaani ababyogera? Waliwo abantu aboogera nga bakusoomooza sometimes. Mikwano gyange abamu si mikwano gyange naye nga babyogera ku kyalo. Then ne tugendako mu ddwaliro omulundi ogwasooka ne mukebeeza mu scan ne baŋŋamba olubuto lwa myezi 4 nga nange ndaba era ebbanga lyeryo. Ne tugenda ne nzirayo mu scan era ogwokubiri ne baddamu era ne bakebera nga olubuto lwa myezi gyali endova oba gyali nga 8 awo. Nga ndaba era kyekyo ne ŋŋamba it's okay, tugende mu maaso mpola mpola. Then omwana wamala okuzaalibwa ne ntandika nange okwetegereza omwana enfaana gye yali afaananamu. Nga amaze okuzaala? Naye ng'omwana nange ndaba gye mmulabamu kyamazima ndaba ng'omwana mutuufu wanfaanana sirabawo. Wano mu kutandika okwogera bino ebigambo nti oli mukuza otali kukyava ku ki? Ebigambo ebyo jasize nawulira nga bigambo ng'abantu boogera. Nga mikwano gyo gye gibyogera? Liŋŋamba awo yali mukuza atali wuwe. Olwo kale amaze okuzaala otandika okulaba omwana nga signs zigira. Signs ki zewali olaba nga si? Omwana enfaanana ye shape nga ndabira ddala tanfaanana, sigamba nti oba bigere oba njala oba kinga tewiiko nekimu kyendaba kinfaanana. Kaakati enda okuwulira nga ebigambo bisusse obungi. Ebyasukka ennyo obungi nensalawo ngende mu ddwaliro. Nagenda mu ddwaliro ne bamukebera, results ne zidda ne baŋŋamba nti omwana wange. Nensooka ne ngumirawo ne ŋŋamba omwana wange. Kati ebbanga lijja liyitawo tuba tuli wano mu nnyumba, mukyala wange tava nnyo ku WhatsApp ku TikTok ng'alina Gayi gwayogera naye, nga Gayi oyo bamuyita Shafiiki. Ku TikTok? Ayi, yalinga ayogera naye ku WhatsApp.
kati lumungi awo nengera ka video ku ssimu ye eyo essimu ye nga mulimu gayo gwe bayita Shafiiki ngenda omutunuulira nga yusembulinga omwana enfaanana ye yonna buli kimu ng'omwana afaanana Shafiiki okuva olwo netandika okukisaako ennyo essira n'owulira nga era abantu bayongedde boogera ebigambo ebyo. Kati nnyo mu ssimu bwe walaba baali boogera naye walaba conversation gye bali boogera? Just nalaba ka video. Naye ng'ono nakyala ye waakakwata bw'ati n'akatunulamu nga musanyufu nnyo nga bw'okiwulira. Kiraga nti waliwo ttaaki yaabwe babiri naye. Ebbanga ly'omaze naye wali omulabemu ku mbeera yonna nti alinayo omusajja omulala? Anti omanyi kati ffe abasajja tetutera nnyo okukeberakebera ssimu z'abakyala. Osobola obutakebera ssimu naye ng'omukyala atambula n'avaawo ewaka n'akomawo enkeera omulese waka ogenda okudda nga taliiwo bibadde ngawo. Embeera eyo siyinza muwaayiriza ey'okutambulayo mbadde sikirabangako, siyinza muwaayiriza mu nsonga eyo. Okay. Kwasi before media tugusa ensonga tukwate mpolampola emboozi eno. Tukwate mpola emboozi ya Ssegawa eno ekirungi tumusanze n'amabaana waali n'omwana waali. Oyinza okuba nga just gwe bigambo by'abantu byakutabula naye nga mukyala ali ku kituufu naye tujja kuba nga tumufunako mu maaso eyo. Kyemmanyi bangi muli eyo mweta mu mbeera bweti naye tugenda kuba tunaamalira emboozi eno nga tumaze okutegeera ekituufu kyekiruwa nti omukulu ono kyalowoozaako kyekituufu oba akirowooleza mu nsobi. Atuteekamu akasente Batamala and Sons genda kutamale Wenateete opposite Shell weefunirayo ebikozesebwa ewaka batunda n'okugula ebintu byonna ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi. Gwe alina ebintu ewaka wali agadde bitunda nga bikyali mu mbeera nnungi batuukirire nawe gwe ayagala okwegwerayo ebintu byonna mifaliso abaagala okugula ebitanda, sideboard, office chairs, TV, fridge byonna babirina ate nga biri mu mbeera nnungi ate akabeeyi kakuteesa bayita Batamale and Sons. Wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bikwasangawa ku Mukwana Arcade. Genda wefune beddings tuve mulango kyeyongera mu maaso n'emboozi ya nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Nateete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyi layisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Nateete opposite ne Shell songa mu abava Ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu Abatamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zawe ziri very comfortable. Itayo ku Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mubuliko eyo mu bulango bwaffe tukyali mu maaso tukyongera mu maaso n'emboozi ya Ssegawa yagamba teekakasa mwana kwalina maka agenti owe mukyala waali tuzze kutuula mu nsonga zino tulabe zigwerawa tukomye
nga amaze okuzaala olaba omwana takufaanana Yes. okebedde ku ssimu ye osanzemu ka vidiyo ka Shafiiki. Yes, sir. Shafiiki ng'afaanana omwana Yes. kyekyaddirira. Embeera eyo tuzze tugibeeramu nga enyigiriza nga nze omu. So nagendako ne ku poliisi ne mbanjulira ku nsonga ne baŋŋamba ati oba okola omwana muzzeeyo omukeberenga ggwe. Nenjagala ngende nkikole nengeza ku malwaliro amalala awo kwaliko Noviki kwaliko Case Clinic naye ne baŋŋamba kyonna genda Nakasero ate ng'era gye nagenda Wagendako ddwaliro ki okusooka? eddwaliro nagenda ku MBN Ne bagamba wuwo? ne baŋŋamba wange. Yeah. Yes, Kati wagenda mu malwaliro amalala ne bakusindika ate eri? nga ndaba baagala kunsindika eyo. Kati ne mbirowoozawoozamuko awo ne ŋŋamba oba singa kiba kisoboka nsobola okugutwala at least e Kenya. Nga connection siziina bulungi. Ye maama w'abaana agamba ati? Naye maama w'abaana yankakasa naye nti omwana wange. Mwali muyombyemukko? Of course atuyombayombamuko naye nga nze ndi musajja mukwata mpola mala ne mmuleka ebyo saagala nnyo bikalubya kuba eno embeera ebaddewo ebbanga ddene singa twalwanagana nadda naye nze nkikwata mpola ekintu. Omuntu asobola okwebuuza Ese lwaki ogamba nti omwana siwo? nze kyensinziirako ku ekyo mpozi nga nkuzaako emabega wali ebigambo ebyali ebingi waliwo omwana gwe nakolako ko naye omwana oyo nawe muyita abeeranga cousin bro. Kati waliwo ensonga ezaaliwo ne mbawulira nga bangeya babiri nga bagamba omwana oyo si wa Ssegawa. Nga bani abagamba? Waliwo omuvubuka yali abyogere gwe nkugamba cousin bro. Kati ebyangwa mu matu nga tulodde nange nafuna dda okwekengera ekinyongera ddala okumpuruvinga nti ono omwana si wange. Omuntu asobola okugamba nti Ssegawa tatedde buvunaanyizibwa? Obuvunaanyizibwa bwo si butya kuba omwana mwagala nnyo 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 njagala nnyo ekiyitibwa omwana era ne baneiba bali wano musobola oyitako omulimu mubuuza n'ababuulirako eya gye mbadde mpa omwana oyo. Webaba nga mwagenda mu DNA omwana nabalaga nti owo ate ng'omwagala nnyo lwaki olina ekirowoozo ekyo nti siwo? Lwaki tokitwala nti wuwo? Lwaki nkitwala nga ki? Lwaki okitwala nti siwo? Ati nsinziira ku bantu bye boogera ab'amabbali kubanga teriyo wava mukka nga tewaliwo ki muliro era oli watuukira okukyogerako n'olaba nga akiremeddeko wadde okubeera nga waliwo kye bamanyi ekikusike munda waliwo ekyo byebamanyi kikusike munda nga kizibu kyakutegeera. Kuba eddwaliro lyogamba nti tewagendako eddwaliro eryo terikukola fojjale? Yes, eddwaliro eryo ndimanyi nange ly'amaanyi kubanga eddwaliro eryo olaba lya operated by American Laboratory ekyo nkikiririzaamu naye nga omanyi nti omuntu asigala muntu basobola okukola era sinza kunenya ddwaliro nga jjo nensobola obulaminga abasawo basobola okukolawo era. Kakyogera abasawo bebakola era batuleka okuwa either bakola era obanga bo waliwo embeera y'enguzi kyenyinza okugamba. Embeera y'enguzi ng'ani yabo enguzi? Sinza kugamba nti ono oba oli naye nga nze bwenkiraba bwenkisuubira bwe kiyinza okuba. Simanyi naye
Mama abaana yo tusobola okwogera naye wali wuuyo nakkiriza ewamu mwe bamumanyi omwana ewaka wamwe bamumanyi ewaffe bamumanyi namutwalayoko atugenza otuma omwana erinnya bamutuuma erinnya omwana famire yo agamba eta yamutuuma erinnya yagamba atya bamutuuma erinnya bo tebalinayo kyebaŋŋamba kyamaanyi tebalina kyebaŋŋambako ku ekyo oba si waffe oba ki bo tebakiŋŋambako nagwe ojja sokera mu birowoozo byo nkirabanga nze okusinziira ku muvubuka oli we namulaba bwafaanana kavidi yako wekali okalina kavidi yako omukyalo oyo ayinza okukafuna kuba kati yamanye aba akateeka kuba mikwano gye abawala gwe nalabanga yakalimu vidiyo mukwano gwe ali awo bamwita oba ye Shakira oba yani ali awo ali bweru naye ali eyo Dubai gwe nalabanga bakalimu babiri tusobola kutuyitirako twogere naye kuba tusobola okubeera wano ng'omwana wo naye nga just gwe olina mentality eyo oba oliawo nga mukyala wo tomwesiga oba oliawo nga wamukoowadde oyagala mukyala kuviira omukyala ye mwagalana omukyala ye twagalana naye nze era nagifuniraawo wokka tusobola kumuyita atuwayo dakika nga zizo oba tutule waliwo kamuyite muyite SB4 Media tugusa ensonga za mwana Makeera sooka ojje bawayoko bebakubuuza wano kati tugenda wali wennyini tumusemberera Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. SB4 Media tugusa ensonga tukyeyongera mu maaso n'emboozi yaffe naga tugikwata empola asajja abali eyo babakyala abali eyo musobola okuba na mentality bweti tuzze kugituulamu tulabe oli omukama wanaatuyamba tunaviira wano abategedde ekituufu abafumbo bano ebigambo by'abantu sometimes bisobola okutabula omuntu oba oli omuntu sobola okuba naye omutuufu mu mbeera ze oba mu ngeri ye. Tulina maama w'omwana tuwedde bamuyita Maama Keira. Maama Keira oli otya? Obulamu bulungi. Agala kutuyamba oyogerako nnyo oyongeza ku ddoboozi tumanye ekituufu oba kituleese wano tulabe engeri gye tusobola okikwasaganyamu. Obulamu bulungi? Tukusanze ng'oli mu kufumba kyamisana. Tuzze n'omwami wo ng'alina ensonga ze yeemulugunyako oba ng'alina ensonga z'atategeera nga yeetaaga kumanya mazima. Ensonga zino ozimanyiko. Ensonga za Keira. Yagamba nti okusinza ku bigambo byezaawulira ne byemulimu alaba ng'omwana si wuwe. Yabagamba. Embeera eno yatandika etya? Nali nkyali lubuto nze okumufuna nali nakava bweru. Waliko ebweru? Saudi? Nali nakadda ne mufuna kati we nafunira olubuto nali sibeera naye we nafunira olubuto ne mugamba
nawo ne tutandika ne tubeera ffenna tulabeera ffenna emyezi ng'esatu nga tuli bulungi nga talina kyanyega kati bwe gyayitawo n'atandika ogamba olubuto si lwange baŋŋamba olubuto si lwange lwa muntu mulala ne mubuuza sirulo nze eno si gye mbadde mbeera abo abagamba nti sirulo bansanga wabammanyi naŋŋamba nze omwana wange waba wange wakuzaalibwa gwakutaano ne mugamba it's okay kati mu January n'antwala mu ddwaliro teyanyeganako yangatwatira kabuteesi ku piki ne tugenda nga n'eddwaliro taliŋŋambye mbono ng'ayagala kumanya myezi tugenda mu ddwaliro ne bakebera mu sikaani era emyezi gye baatugamba nga gyegera gye tumanyi ne tukomawo era ne tubeerawo kati ne tuddamu era ne tugenda mu sikaani eri emyezi nga gyegyo kati nnyo mu kumufuna wano wamufuna okyali Saudi oba ng'okomyewo nga nkomyewo waliwo akamalako kuno ebbanga ki wamufunira emyezi gyali 3 mwesanga bwesanze waliwo yatukonekitinga nga mukwano gwe nga nange mukwano gwange nga naye ali bweru so namuddayo mu sikaani endala nze naddayo nzeka kwoto lwali munda lunnuma ne mukubira nengenda mu sikaani era nendeta gundi ng'era aziina nga ya myezi gyegyo era ne tubeerawo nga tuli mu ezo kati mu Gwokusatu awo nagendako k'ewaka kati bwe nagenda ewaka ne mbeerayo ebbanga lye nalina obeerayo nyina olaba nga tampeereza ssente kati mba ndi awo nga taata ankubira essimu nali wasenga taata wankubira essimu kati olunaku olwo oyo yennyini yasookawo omuntu essimu nze nga sigimanyi ng'omuntu ankubira essimu nga ŋŋamba waliwo atugambe tukusindikira ssente bamuyita simanya yagamba oba kakumba oba kalumba ne mugamba simumanyi ne bannemerako nnyo nga sibitegeera kati ngenda okujjukira nga amannya ge baayogera ge ga taata wange oba taata wange yateranga okusindikiranga ku ssente ku ssimu kati ndowooza ono bwe yakeberanga mu ssimu yange n'alabamu omuntu yansindikiranga ssente kati nenkubira taata ne mugamba taata olina bw'ogambye okunsindikira ssente nagamba mulongo tewali gwe naagambye nebimunyonyola nagamba oyo baabi bawo yakuliko kukema taata nanyonyola byonna nagamba oyo baawe ankubidde amasimu agawera ng'akyusa abawala n'akyusa abasajja ng'ambuuza oba omuntu gwe bayita benta jjukira ewaka nze basinga kumanya lyababiri era bamukubiranga nga bagamba nze benta simumanyi gwe muŋŋamba kati taata ne mugamba nagamba ye yankubiranga amasimu nga nkema ne mugamba oyo muwala wange nagamba ava nakunkubira kati essimu nagamba obeere eno paka ozaale bw'ayitegeera nti omwana wuwe nakola ki alijja n'asasula nagamba baabi tofaayo toweekoya na musajja sigala nensirika nenzirawo nebinyonyola senga namukubira essimu ne boogera ne bye baayogera kati nagenda olaba nga nsinise ssente nga nkomawo ne tubeera mu ebyo kati okuzaala ne kutuuka baali sikaani yali yatugamba njazaala nga mu 15 weewatyo kati tetwatuusaayo nazaala naku z'omwezi nga 8 nazaalira olunaku lwe nazaala lwe yali agenze ku safaari era yamala wiiki namba nga takomyewo naye nga nemuweereza ebifaananyi by'omwana kyasooka okumbuza omwana afaanana biki nemuweereza ebifaananyi byonna n'agenda ng'abiweereza abantu wamu n'omwana afaanana wano n'omwana afaanana ati we yakomawo netubeerawo newayitawo omwezi nga gumu nali ndi wano nga nitedde poliisi katugenda ku poliisi abambuuza byembabuuza nga mbagamba sijja banyonyola buli kimu kati mukukoletera poliisi omwana ng'akyali mu mwezi gumu ng'okyalina akawere nantwala ku poliisi nze ne mbagamba sijja banyonyola buli wamu wetwali wabula nze njagala kimu ki DNA era oyo yennyini ne bamuwa enamba y'essimu namugamba agenda kuzaata bagenda kuwulira eddwaliro ettuufu gy'oba okola ki gy'oba otwala omwana era netuva ku poliisi netujjawo netwambala netugenda nze nga simanyi na ddwaliro gye tulaga nalabirawo nga tutuuse ne babajjako omusaayi nemuwalawe netukomawo era nze gwe gwasooka ogenda era gwe gwasemba ne batukubira amasimu ffena mu lunaku lumu kati ye yali taliiwo nga nze wendira ne babakubira nemukubira nemugamba bakubidde nti ye nemugamba kaleke nkulinda okomewo tuzinone nze nali ndi awo ng'akomyewo waka nga avudde ku safaari nga wayise ennaku baatukubira oba lwakutaano kati ku Monday kawungeezi yali ava ku mulimo ng'akomyewo n'akomawo nazo
leero omwana wuwe nerooze kikoze eki kiwedde naye twabeerawo netubeerawo awo mu mirembe kalotandikawo nga mu 11 era stiru naabiddamu mpa omwana si wange nagamba nze ne famire yange twakwata ssente netugenda ku ddwaliro ntuwayo ssente nemugamba tuddeyo ku ddwaliro nze nkogamba nti nawayo ssente tugendeyo nnumirize n'omusawo okoleki omulumirize netubeerako ekyekintu naagaana netubeeraawo mu Desemba netuuka netugenda ewaabwe waliwo okumanyagana netwala oyo omwana nga famire yonna weeri ne bamutuuma amannya ng'era mu mirembe otandika ne January we byatabukidde ng'agenda agamba buli muntu wano mu kikomera omwana siwuwe musiba omwana biki nemugamba ogenda ng'onswaza mantu tudde ku ddwaliro gy'okuyuzinga nti nagenda n'empaayo enguzi lwaki toyagala tuddeyo nze gwogamba wendi kati awo n'atandika okwogerako oyo omusajja gwagambye Mr. Shafiq oyo Mr. Shafiq namusingana kuva 2019 ye yankolera ku bintu by'ogenda ebweru era netubeera nga twogera ne wano we nafunira olubuto ende era nali ngobye ku bintu era Mr. Shafiq nakoma okwogera naye nga nkubidde essimu nga ngambe Benita ebintu ebiyiseemu weetegekere mga Mr. Shafiq ndi lubuto nalowooza mulimba nadamu nakuira essimu nanga Benita weetegekere mga ndi lubuto netukoma okwogera naddamu mukuira essimu nga Mr. Shafiq mpaayo ku ssente ffena tumanyi tukoze eki tufiide okata nina mu miliyoni 2.5 mga mpaayo osigazeeko nange nsigazeeko mbeeko kyentandika kwa sawa kujja mu lubuto nangamba Benita sooka ozaale bw'onoomala ojja kudda tukole ki tuteese era we nakuma okugenda ne Mr. Shafiq awo ka video kagamba mukwano gwange ye yakampeereza kubanga twalinga tunyumya nga mbuuza ne Shafiq ayogera ku kiku ssente kati bwe namala okuzaala namukubira amasimu nga tagakwata nga tagakwata era we nakoma okwogera awo ka video mukwano gwange bamuyita Lydia twabigobako ffenna ebyebweru ye yansooka okugenda kati era twali tunyumya ku ebyo ku ssente nampeereza ka video kaali kooli Mr. Shafiq yali akakutte nga abuuza kooli Lydia era mwalimu n'ekigambo ndowooza baali boogera nange ne banjogerako namugamba ye Benita omulowoozaako kikubya ssente ze kati era ka video kalimu kalinaawo okyakalina simu yange yafa mwe kaali Mr. Shafiq namuga oyo Benita yafuna olubuto yadda kugira ssente nazoonoona nafuna olubuto era ka video bwe kaali naye nga ali akasindikidde oli noona akasindika nangamba adda njogakono ne Shafiq wulira bwayogedde naye nga Shafiq gwagamba namusinkana 2019 kuba ye yankolera ku bintu by'okugenda ebweru era nga agenti wange era ne bwe nnadde era gwe nakozesa abula ebigambo kyenjukira obulungi oyo omuwala omuzigo gwe mulabye yali girlfriend we bwe najjira wano oyo omuwala ali bba wamututte mu kyalo ewaabe naye yali lubuto naye egyo emyezi 3 gyataaliwo twali bulungi naye omuwala bwe yadda ye yatandika otambuza olwo olugambo nti omwana siwuwa olubuto sirulwe najja wano n'olubuto biki nalutambuza eyo yonna ku maduuka kati ng'oyo buli waayita bwawulira nga kale nga bamukoona naye ng'oyo omuwala alutambuza agenza alugambye abantu kuba nze nali sibeera eno sijagamba nti baali bamanyi family atuguseza kino tugenda okukola amukulu ajje atuule wano musonga tuzirumemu kiyinza oba nga kitono nnyo ekyebatabula abantu atule wano wewati angi taata wangi taata kiri bulungi nakola taata manyi taata jamusi kyakoze taata omanyi jamusi kyankoze nandetera abamawulire ewaka abamawulire era taata njagala kumawe waka biwanvu taata ajja kugamba ndi waka Quest before Lydia tugusa
ensonga zino waliwo ensonga zabadde atugamba netusalawo nti gye naawe obeerewo ye agamba nti ono nebba wammwe waliwo omuwala muzuukuli we tusanzeewo yali girlfriend wo bwe ye yasaasaanyanga ebigambo bino ebyokutambula wange taata alese bamawulire nga bagamba muno omwana siwuwe musibanye musiba omwana ebyo byebiriwo fena wetuli wano agamba mbu wa Shafiiki oli agenti wange yankolera ku byogenda ebweru aye taata nja kuddamu okukubire toogere badde kugamba nti yagamba neyibbawo yali mukyalawo era yasaasaanya ebigambo ebyo kituufu kakati ebintu ebimu SB4 biraba omuntu asobola okwekwasa ekintu naye nga si kituufu n'olwokuba nga yali afunyeeko ku information inanoonya weyedifendingira nanoonya yewedifendingira kati ebyo nayo naabigattawo kuba yali awuliddeko nti batwali baddeko ab'omukwano naye fenze n'omukyala tweta dda twaliko ab'omukwano naye nze tweta dda talinaako obuzibu nange simulinaako obuzibu so mama K olabanga information yona mukyala yatabula oyo kaba kati nze nali sibeera eno nagenda omufuna nga nakava bweru nze sikuba bibaala nti yali ansanze mbibaala sitambula nti yali ansanze kutambula era namuyitako oyo omukyala nemugamba lekeraawo nemugamba omusajja osobola otwala nerekeraawo okukyayisa omwana taata we ono golaba tayagala mwana oyo ayinza nogola ekintu nakitya nga tamuwadde namusanga nabula okumulinnya nemugamba oyo golinnya mwana emirundi gye negayiridde omuntu oyo adde ku DNA yatuuka nokugamba ye agenda twala Kenya ebya Uganda tabyesiga nemugamba yetisoke era olunaku lumu ne lutuuka nagamba olunaku bwe luti ngenda mumutwala bwe yakomawo nagamba ate nina kulinda Kenya biki nemugamba nze nga ndi wano ombonyaabonya tuwulidde nga taata akubira essimu ng'omugamba nti ogenda kudda ewaka obufumbo bw'obukooyigende ani nga mbeera mbi nebyokunswaza siina waffe omusajja yali omwagala nga mwagala biki ku bino byankoze ng'ovudde ku bino byakoze mubadde muguttamuzi nga mwagalana saagala kumanya ebyo sisaagala kukyagala kumanya SB4 ekirala kinyala okugamba nti ebintu ebimu SB4 omuntu asobola okwambala ekintu kungulu naye nga munda kyalowooza kirala angambye mwe nali saagala mwana ono naye zonna aba SB4 ndi musajja ayeeyiiya naye okumala naye njagala omwana oyo nina n'ebintu bye namutumiza ebweru ye China just byakuzanyisa lwakuba just misolo guno emma yabitumira awo nga tuvudde ku DNA ng'ategere nti omwana wuwe naye obuzibu bw'alina ye ebigambo bategeera mutegeerere ye bamugamba nze nabamugamba ebigambo 10 tasobola biwulira obanga omwana omwagala nnyo DNA yagamba nti omwana we yagamba muze nagenda nengikyusa nze nga sente nzijjewo omuntu atakola nze ngenda owaayo otwala ku MBN bakyusa omusaayi bamuggyako ennamba nange ne banziggyako ennamba kati saamanya byakolaki byadda wajjukira nti fe abantu sigala tuli bantu waliwo ekintu nze kyembiriivinga eddwaliro eryo lyogamba terikola fojjale nze nange ekyo ekintu terikola fojjale eddwaliro eryo siriisaamu maaso naye nze ndipendinga ku ky'omuntu nti omuntu asigala muntu basobola okukoleramu kyebaagala kiriwo ekiti waliwo chances 99 ku 10 okubanga omwana oyo towe muganda wange biraba bisobola okubeerawo ovudde no mu bigambo waliwo sitaani asobola okujja naye nga waliwo chances 99 okubanga omwana oyo
kubayo wagamba nti wave Saudi wanako boyfriend yenna nedda boyfriend gwe nalina already era naye yali bweyo yono gwe wasooka okwegatta naye ekimanyi tosobola kutuulira mazima naye olinako omulala gwegasseeko naye mumalirizo ono nedda nze era mbeera akawanika wansanga nze sitambula era ntambula nga nsonga so kakati mukulu gwe watobole mukwatiddeko mu nsonga z'obwenzibona ensonga zose zimukwatiranga oyo gweraba amanyi n'okukwata essimu yange okumala wiiki nga namba nga yabeera nayo nga ne layini mweri n'abeera nayo bifunga yakuzaamuko emabega wali nga naakamufuna nga omanyi abakyala babawuli bayogera ku masimu okwo naye nze si musajja nnyo akebyako ebisimu naye simu nagikwatako nga yakajja atanzikiriza gikwatako naye diiro ze baali bakola ze baali batambuza nayo mukwano gwe gwagamba bwe basindikira ka vidiyo kali era nze nabiriivu nti omukwano gwe amanyi taata w'omwana omutuufu lwaki okugyamu nti sigwe taata w'omwana omutuufu anti nze nalaba ekifaananyi ky'oli gaayi Shafiiki nemutunulya nga bwafaanana n'omwana ono muvubuka muwanvu si wakiwagalya muvubuka mutonotono naye namutunulya structure y'omutwe netunulya n'omwana face nga bebamu gwe wali osuubira kuzaala mwana nga afaanana anti omwana afaananako ebintu bingi ayinza okufaananako enjala ayinza okufaananako engalo bingi byasobola okufaanana ne shape y'omutwe gwe wamutwale wammwe waka mu kumanyagana ab'ekika bagambako nti omwana otakufaanana anti ab'ekika bo bayinza obutakyogera okukiipinga omukwano gwo nabo naye nga waliwo information gy'olaba ng'ejja nsabike naye ng'ekulaga nti omwana oyo gwe mu kujjukira information ekibudde walaba gye baasabika n'otandika okwekengera mu beekika ayo omuzeeyi wawe gwe ntera nnyo okwogerako ko naye waliwo emboozi waliwo ebigambo byeyayogera ng'alina sente ze yali ampa n'aŋŋamba mwana wange akuwa essente zino naye walimu yambuuzaako munangana osobola okukiipinga ekyama kuba muzeeyo mukwano gwange ndowooza n'alaba n'agamba kale kankirekereyo naye ng'olaba ku nsonga ekwatagana n'omwana nga naye nawo ka question mark akanene olinayo ku baana abalala yona first born wo ono omwana alya mmere yenkana ki kasi before oyo gwe muzeeye gwe era yazaala n'omukazi omulala omwana era paka kati agamba omwana si wuwe gwe yasooka okuwasa n'azaala omwana era n'awuza so ne mugamba lwaki tokwata mwana oyo n'omutwala ku DNA okukanya kuwoza mbu omwana si ye muntu wa bigambo baŋŋambye n'afuuka baŋŋambye challenge eyo nalifunako omulundi ogwasooka naye neegayira omukazi ajje tugende ku DNA eyagaana shegera n'agaana kati nze yagenda ate n'ogaana nakyusaliza sokosirikiri kakati bwe yagaana nentoba nnyo omwana oyo nabe nga mufuna ne bigaana negamba ebyo mbitadde akyono ono ye yakkiriza twagenda era sinawe nkyegana era nze nagibeesabira okyegera naye kinakunyonidde kinti omuntu asigala muntu ebyuma bisigala byuma waliwo ekintu kyenkugamba kyeweebuuza wabanga leka ennyini yakwesaba nti tugende ku DNA nga si gwe ogisabye sooka osiima olwekyo omubiriivingiremu ku ekyo nti wabanga yennyini yagyesabira ate namugigendako nga results neziraga nti mwana wo n'omuntu ali eraba puroguramu eno agenda kukugamba otidde buvunaanyizibwa sinakutya buvunaanyizibwa naye nze mmanyi ekiri emabega wakino kintu kiwanvu nze namugamba lwaki tetugende wa Shafiiki gw'olumiriza n'omutwala ku nze gwalumiriza nze nsinga omugamba tugende n'agaana
waliwo obujulizi obukola ki obwangu kati bwe soba tufunye akavidiyo ako tusooke bakaleeti nako tukalabeko nze vidiyo sigina kuba essimu yaffe abula tusobola okugenda ku Facebook nedda tugenda mbuye ekyeyekwasa mbu omwana tamufaanana tusobola okugenda ku Facebook n'osaakinga amannya ge n'olaba ebifaananyi bye kubanga olaba nze before nekyali kyasinga okumbirivinga nga nti omuntu onannimba mukwano gwe eyamumpangira bwe namunnyonnyola ku nsonga ne mugamba nti ensonga zibwezi ne bweziti mwaba amanyi bye mwapanga tiyaddamu kunyega wadde n'ekigambo n'eki wadde n'ekimu paka kati kati akunyega ki nga byokola bya kisiru oba oyagala akunyega ki tubeere bamazima omukazi wamukoowa ngaoyagala era kyava ayogera kuba kati esibife omuze nabeesabira yalinga nteeka kupresha ngenda kutala ku deni ngalowooza oba ngenda kudduka kuba bino ebintu esibife okuva ebibeera singa omwana teyaliwo singa siddukanga ne muviira nze manyini yatwala ku poliisi ne mbagamba nsiga banyonyola nti oba negatta nayo nakuba buti wabula tugende ku dni nze kennyini nze nagisaba wenayo ku baana balala gwe nze nina omwana omulala omukulu kuba kati simanyi omuntu ali eyo sayanza okusala musango omuntu ali eyo twagala otuwa ku magezi kinani mutuufu ani mukyala namugamba zeeyo omwana ku deni enagamba edeni eza Uganda tazesiga namugamba amalalo ga Uganda tagesiga namugamba oba togesiga lwaki nowoba olwadde lwaki tolinnya n'ogenda ebweru oba togesiga mbungenda mutwala Kenya biki ng'olaba buli kimu kyakuubuzaabuza wano eggulu okusande namugamba pasere ngende ewaffe kati nagamba ngenda sooka kuzza mwana ku musaayi kinjala tugende ku MBN tukole ekimanya amazima nemugamba tugende yambaza siriiwo nayambala n'agenda omukazi nakeera akola emirimu tugende ku ddwaliro yambaza ngenze gula mmere nasanga afulumya yakomawo wano saa 12 era bwe yakomawo ne mugamba ssebo twateeseza tulagawo nemugamba nde muziremu uli awo nonguyasa mu mwana siwo gweoyagala omumanya amazima ate gwe yeebuzaabuza nemugamba kunze naawe ani yandibadde atya ku ddwaliro so singa omukolo naagaana okubirira omwana totalina amagana ddala nti siwo kikozezaako katambula ngenda nja kwekolerera omwana wange mulabiri abatalina taata tebakula kuba ye wabanga alemeddeko nti siwo nemunadda ku DNA mulundi gwokulaba nekireka nti era wowe ye tajja kubeera mu mativu era ye talibeera mu mativu kuba kalira ekyayagala atakimanyi kati mubuuze ki kyayagala tufunamu connection kubanga nze ogende alisitulingeko Kenya tukebere omusaayi ogwo naye nga tesisinza agenda ozeetwalira nga nze tuziggyeko wano ngende nazo kati ye anabeera mu mativu ate gyogenda nti tebigenda kyukira mu kkubo ate oswajukamuko okuba nze njagala nzuulamu kati zikoleke ebyo byonna byonna nga mukola byaki omukyala nze sirina buzibu baba yamanyi obuzibu bwe bwalina nze ne bamugamba talina kyasobola kunzikirizaamu kyesitakkiriziganya nakyo ekyava mu ddwaliro sikiriziganya nakyo anyway kwesi family tukusa ensonga bino byo biwanvumu mu comments tugenda okufuna solution mutuwe ku magezi ag'enjawulo commentinga namba zaffe ziri ku WhatsApp endala eya telesembeyo 95 kubuyitira otuwe endowoozayo tugenda kubanga ekitundu kyaffe ekyokubiri tunaddira wano nga tuzze kuyisa mu comments zammwe n'amagezi ge mutuwadde ensonga zino Benta agenda kivaamu atya yagamba nti wakizuuka ng'omukulu ntayagala kubiira mwana agenda kumugulako akola ebibyo enze ngamba Benta walwawo kubanga tuve mu byokwebuzabuza omukulu nayinza oba yakukoowa lwaki takyogera lwaki aba yeebulizabuliza ku mwana nga atakimanyi tuwe ayinza okuba yakukoowa omuntu ogera ku makyalo omugamba omukulu yo omukyalo omwagala just before abazi omuntu asookera ku makya infact mama fina kyekigambo yakyogera nako omuntu asooka okusiiga ekintu omuntu nejanyika n'okufaanana ngaomuntu ola yaddala mutuufu
oliyimba naye ng'ekituufu kirala nnyo ekiri emabega waakyo kati namugamba atwale omwana we yonna gy'ayagala naye yagaana atwale gy'ayagala omwana we naye nga kyebapulaninga kirala nnyo so omukyala y'omwagala sina buzibu naye omwagala olwokubanga tolina buzibu naye nange ojja kunsanga ne ex wange nga simulinaako buzibu newasibayo omutwalo ngumuwa naye nga omukyala ye mwagala naye ensonga yavaawo ku mwana kati omwana ono atalya yadde eminwe gy'amatooka ebiri atalya yadde ekikopo ky'amatooka kimalamu yaba tabudde anti ekitutabula si kyakulya naye ekizibu obeera ng'olina biriivu eri nti ono omwana wuwo budde butuuke omwana amala okukula agende ewa kitaawe mu famire emumenya yapapa nnyo okuwasa oba yali ayagala awasize ku myaka 6 mu famire emumenya gwolaba oyo amanyi notuleka ewaka wiiki nga ndamba nga tabawadde yadde 10 n'ekyo ng'ate akimanyi sisikola buvunanyizibwa famire yange yo nagiyisaamu amaaso taata wange yamukemakema oyo omwana yasookamu wa taata mbu omwana wa taata oyo gwempita taata mbu ye taata w'omwana ekyo bwe kyavaawo nadda ku Shafiiki naye nga Shafiiki simwagala mukazi sajja alina n'abakazi baaba tanyaganga nti oba wuwaayi omusajja gwe nasirekana okuva 2019 ati olaba SB4 nga yakuzaako kemabega zikwe nasinzira okwekengera omwana oyo omukwano gwe yajja n'akyala wano omukwano gwe bwe yakyala wano ne banyumya nga omanyi abakyala nga baali bombi kati oyo namugamba yetu omwana ndabe omwana netumuleeta nemumuwoliwe namumuwa n'atandika okunvuma naye nga kwegamba ebigambo abiisa mu lugero ng'agamba agaha ayinza kuba na nnyindo nnungi bwekyalimba omukwano gwe yagamba n'agamba bidandisali nga kitegeeza kati bidandisali bali bagamba nze ebirevu bali bantumba bidandisali gurupu yaabwe kama bidandisali bawo oli omuwala oyo yajja okukyala bawo yebidandisali era abantu bwamuyita kati ye ampanga information naye nga information eyo ndeeta gyagireetamu agireeta agisabise naye ng'aba ali mu kunkoona kati akantu ako kati omuwala oyo lumu ne mukubirako essimu nga mukemakema ne mugamba bakazi muli bazibu olaba osiba omusajja omwana kati oli omuwala kwe kuŋŋamba ne mugamba nti kyova bwange namutwala ku musayi ne mukebirako oli omuwala olowooza n'omusayi nawe tegusobola kulimba ayi singa esente wazineewera nenzirya naye kati anyway kati ekintu ekyo nakiwulya nensooka ndowooza byakusaagirira saabiremerako nembivaako kati tuba tukyali wanino nalaniko okugamba ono ano nno oli alowooza omwana wuwe bidanisa yali mukulabirira naye ngaomwana waani wa Shafiiki kati obunabunabunabunuze zijambunaye kati ki ekitaliwo Shafiiki taliiwo atali bunaayira namugamba ludi namugamba kwata omwana ne Shafiiki mugende ku musaayi nze sina simu ya Shafiiki video si kuba nange video solution ama kiriwo ekiti twagala kubaleka tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tufunye solution kuba otabali yagenda okutuwa ku magezi lwaki takwata Mr. Shafiiki nabo bonna basatu ne bagenda ku musaayi kati Mr. Shafiiki ayinza obutagala kwingiza mu katemba wammwe kati nze nyinza oba nga sibaka kakungu nawe kati nga bajja bangana nti tugende ku musayi wakebere ati yayagala kumanya ye mbu omwana afaanana Shafiiki bamuga afaanana Luganda buli afaanana omuntu yaba amuzaala okuta omwana omututte ku musaayi result zivuddeyo zizo nti ate baazifera ate omwana wa Shafiiki ate omwana wa taatawo oba ku basimba basobola okumugamba mukulu ng'ali wano ng'omutunuddeko mukakasa ti omwana wuwe namugamba okugambye mumugabe ne mugamba omwana wuwo esina musajja mulala gwe nali mpeddeko naye naye ebigambo buli kimu baŋŋambye wali wonawo olaba 14 yanyenjeeza
avoomukomu baŋŋambye nze baŋŋamba omwana si wange ne mugamba aba bakugamba bamanyi babeera nange naye kati wulira Shafiki gwatwankwatanga nako naye naye abulumuza kimu bwe yalaba omwana afaana Shafiki batudde we baki balina ebintu ebimu bye beenyumiza nga bya munda shegeera ebintu bya munda kati ebintu ebyo jukira omuntu oyinza omunyumizaako n'abaako gwakigamba nekitambula naye kwesi family tuguse ensonga tujja kudda ekitundu kyaffe ekyokubiri tusooka tubaleke basooke balowooze namwe namukulu ku magezi ag'enjawulo ensonga zino muzituusingako kuzitegeera mu abali abatulaba simu zaffe ziri ku screen okuyitirako ndenako esibifo nkulaga omuntu gwagamba Shafiki simu zaffe ziri ku screen okwo kugenda kutuwa kale omuntu n'omubuuza lwaki omwana siwo mbusimanyi omwana afaana Shafiki kati ngeyo ye ata gyowa omuntu bona bufumbo bonna asoboka era tebujja kusoboka kuswaza abantu webuuza singa omwana siwe ebintu bino byavaatira ddala ku lubuto singa omwana teyaliwe awe nanditemedde neŋŋenda naye Elizabeth twagenda mu ddwaliro natuula nenzirinda singa omwana teyaliwe atisti nandibadde nkwata kuba neŋŋenda baffe mu kyalo naye nabeerawo sokoleke omwana wabanga siwo olowooza lwaki amukusibako ensonga lwaki amusibako alaba nga nina ability esobola olabirira omwana Shafiki ye talina ability ayinza okubeera nga obusobozi ayinza okuba nabone talina buvunaanyizibwa bwe buliwa bw'oyina nga sawa yo n'omwana yuyo mulwadde asula mulwadde n'omutunula ku makya n'ofuluma n'ogenda anti ebiri byamala kubaawo newalibayogenda esimulabirya bulungi nange namala funa busungu buli kimu baŋŋambye n'afuuka baŋŋambye kale nze baba naye bamubuuze omukuumwamu babuuze ebyagimba n'ebisaamu omwana oyo kati binnaba kutabuka ziwa anisanyiza wetusakamu akasente genda ku mukwano akedi wefuire ebikozesebwa ewaka blankets, duvet covers, mattress protectors, mattress covers, pillow cases bituma wansiri babayita baziwa and sons bakwa delivery paka wo ku mulyango gwalina hotelo yo osobola okubeera nga ate obeekwata ne bakuwa ebintu ebirungi bya hotelo Tamale and Sons bo basangibwa wonna Tete opposite Shero gendayo wayagala okugula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi batuukirire babirina mu bungi beeyi yakuteesa balina ebitanda balina wardrobes balina office chairs office tables byonna kalonda yenna bamulina bwayagala okukyusakyusamu ewakaawo ayo SB4 musajja wagamba yono musanyiwo siyo ye musanje Shafiki ndowooza olaba wakati se yali mu video oyo oli gayo olaba structure y'omutwe siyo olina muvubuka onimba muvubuka anagamba nti Mr. Shafiki muvubuka oyo ye Mr. Shafiki era gega amanya ge kati awo gomanyi sinayo mulala gwe mmanyi ka video ke nalaba alimba ndowooza kati olaba leto oli gayo era yono nkubira Lydia sindika kifaananyi kya Shafiki kiri bwekiti wamma Benta bino biwuliriza kunze bijja kunze ono muvubuka munnange kati mwesonyiwe Benta wulira ono muvubuka munnange musajja munnange owulira wabanga yakukoowa nga yakukoowa mu bulamu bwe n'owoonooleta vidiyo zitya n'owoonooleta ebifaananyi bitya togenda mukakasa mutima video katika mbabule ka video kali mwalimu Lydia nga ali mu kufuuwa oba yali sishe oba yali biki nga de negaya ali awo ali mu kutambula bwati kati awo gwe musiru oyo muvubuka eri video Lydia yali muyekka n'eri video nga Lydia ali Dubai ono ali Uganda kakati bakwatanganira wadde kali kagatte ati bakakwata ngoli ono akulaga atambula jiweti then ngoli alaga ngoli ama kiri bwekiti badde nkugamba badde nkugamba bw'oli kitegeera nti wo oli munoonya tewali kugenda kyembadde nkusuubiramu ekyo Bento kubanga kati nze amanyi Mr. Shafiki oŋŋambe nti si yono nze amulabidde okuva 2019 oŋŋambe nti se yali mu kavidiyo awo nkutadde Benta wada kyenkusuubiramu kimu okyali muwala muto
okyasobola okukola singa kibadde kisooka wanoonyeza ekyokukola omukulu nakuba tayagala tugamba yakukoowa mukukoowa togenda mwagazisa omwana oyo waliziwa nti wuwe alinoonya okwonoona ssente nti mugende mu ddiini ate tasimanyanga Nairobi bikoze bitya sente muzikolamu ekyamagezi andi ekirala kati kanze gwe muganda wange omwana oyo ayinza okubonyabonya obulamu bwe bwonna sigenda kwogera bubi bakitaffe abaatuzaala bakitaffe bataata baba mikwano gyaffe tulabye bataata bangi ababonaabona olw'abaana be bazaala ng'oba oliawo mu buto yeegaana omwana oba oliawo maama we naakuza omwana oba jjajjaawe omwana kaleete omwana n'avaamu omuntu taata okula olina ebikolimu n'obonaabona obulamu bwonna omwana akubonyabonya gwe bakira ku makya n'ozaala n'otuuka ekiseera okumunoonya ng'akuza omumwetondera omwana asobola okukusonyiwa naye ku mutima n'atakusonyiwa obuude omwana yalifunye chance ofuna ku education ennungi omwana asome masomero amalungi nga tagafunye lwaki kubanga obuvunanyizibwa bwa maama tasobodde mumusomesa omwana wano muli ku mizigo omwana yalifunye chance erya ku kanyama ku Sande oba ku kennyanja nga alina kugenda mu baneiba omuwaako baneiba nabo bamugobaganyizza nze kyendaba omwana yadde kale siwogwe nga wogamba naye obanga olina obusobozi omwana mubeererewo wabula bano abaana ffe abantu abatubeererawo tetusobola beerabira omwana tugeze nti Umaru taata we yamwegaana ne mmukuza taata we nawaanajja nga yeegalira atya Umaru tasobola kuneerabira ffe tukoze stories nnyingi ng'omwana yavudde ebweru najja n'azimbira omukyala oba omwami eyamukuza ennyumba n'omubuuza taata wo gyali nti ye mama wo gyali nti ye babale kuki nti gye bali mbawa obuyambi nti omwana oyo singa n'omukuza kakitwale nti si wuwo muyambe buyambi siwe kiri omubeererewo omukuze bwe kizuuka mu maaso eyo nti si wuwo omwana tali kwerabira newaliba nga akwerabidde gy'emikisa gy'olitambulirako sigenda kulimba nze nganze kankumalireyo nze nganze nina abaana abange benafuula abaana abange nga sukulu fees ajjira mu budde ekyokulya kijjira mu budde ekyokwambala kijjira mu budde ngenza ofuna abaana abange bava mu ntuuyo zange abalongo basanzewo bano abaana kitegeera ebintu ebisinga tubikola Mukama y'anaamanya kati omwana oyo gwolaba bamuyita ni Keira bw'obanga olina obusobozi kikole beera ne maama we mubeerewo nga taata mu mbeera yonna chance wetutuuka n'ofuna omukyala gwe gw'oyagala ku mutima gwo anaakuzayo omwana gw'oliyagala olibeera naye nzige magezi gensobola okukuwa naye maliriza ngamba nti nganze kirungi ekiriwo mu Uganda so ebakebeera wokka Kenya weeri singa banyamba ne banfunyira connections engeri nsobola otambuzaamu omusaala oguzi naye ngwetwalira nze kennyini anti kyenkugambye kiri bwe kiti tikitwale nti siwo kuba nowonoogenda Kenya kale bagambye nti siwo kitegeera bagambye siwo nowonoogenda Kenya siwo muyambe buyambi omwana kitwale nti talina kitaawe omubeererewo tomanya mudde eyo omwana ali kujjukira nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media tugusa ensonga zino ziwulidde tuwe ku magezi ag'enjawulo bino byapeninga baneba bano balifunyemu ku birowoozo byabwe naye bayinza okuba batutidde ebintu by'amawulire bino bizibu naddala ensonga za famire bamusinga bazitya kamera naye tuwe gwe ndowoozayo gwali eyo enamba yaffe kozesa enamba ya 795 otuwe ku ndowoozayo ku WhatsApp
osobola n'otukubira kamada mwana tumukuwe omwana aliko kamera ne kamera tuteekamu akasente baziwa and Sons Mami Fat kutumiddeko nnyo mu Dubai eyo. Mami Fat akola kusaabaza maali ba shipping maali okuva mu Saudi okuva mu Dubai n'Oman paka wano mu Uganda akolera kampani ya Clarion mwekwatako mu mwe emirimu era nga bakusabaliza emaali yo mu bulungi. Maliriza kale senga ngo kubeerera ekizibu awo oyo mwana alina gy'azaalibwa okusooka okusinga okubeerera ekizibu. Okubeerera ekizibu mu transport ajje kubanga ffe tusobola ate okwesitula okujja naye ate tubadde twagala. Ekyamazima nabayita mwagala tutuule mu nsonga. Ate watuyitako watugambako nti mujje? Imba Makeira namugamba akubire taata nawe kenyini akubire mujje tutuule mu tuyitangako nti tujje ffe bantu abasalawo ate abamalirivu ate abamalako. Totuyitangako nti mujje tulabe ensonga zino na zino. Mama Keira nangamba mbafunire transport mujje. Ffe transport tetuliiko okumutuwa tetwesobola. Kati ebimu byogera kati transport tetwaliko kwesobola wabula ffe twesobola wabula gwe kenyininyini wakuba essimu n'ogamba waŋŋamba nti senga nze ebintu eby'omwana binsobedde ne nkugamba gwe kenyininyini kwata omwana omutwale gy'osuubira bw'olaba oba omwana wo nga nennyina tategedde ng'omukwata omutwale gy'osuubira tewaŋŋambako nti oba senga nkwetaaga kubanga ekyo mwali mwina kyemaliranga mu bwe mwazaala omwana mu babiri. Ensonga zansu tewaŋŋambako nti oba senga mujje tumale ensonga eno n'eno oba eno n'eno tewakyogera. Ensonga zansukkako ne ngamba Makeira akubire taata akubire naawe mujje tutuule mu nsonga. Tetukimanyangako tetukimanyangako. Okimanyi ne sisita we Rita naye nyini naye ensonga yazivaamu dda n'adduka. Ate yazivaamu dda n'adduka omwana gwe kenyininyini tiwamutwala ku DNA. Lwaki mwesiba nnyo ku kya DNA? Anti ekintu ekiriwo ekiringa ng'ekisalawo mu nsi ekintu ekisalawo kyekyo gwe kenyininyini nakugamba kwata omwana. Anti ze naye kyenkugamba nti abantu basigala abantu singa nali namutwala bw'omu kyandibadde feera ne twagenda abantu babiri ye ne bamuggyako essimu nange ne banzigyako essimu ki kye baali bategeezaawo. Senga nange mbadde nsaba kumpuliriza okimanyi mu musayi bakebera gwa abantu babiri. Lwaki bwe twagenda ku DNA omukyala bamuggyako essimu nange ne banzigyako essimu okyegeera bakye bali balina okukola kyali ekintu kimu kuggyako nze essimu ebibeera nga bisobye neweka baŋŋamba nti jangu ne poliisi tusootinga ensonga ne bamuggyako essimu simanyi biki byagenda mu maaso. Omuntu asigala muntu era nsobola okukola kyonna kyonna ekiyisaawo omuntu. Kisoboka ssebo kubuulire taata byonna tewali kiki mu difensi yammwe yonna eri awo mwefumbira nze mbatunulidde ebbanga ddene nga mbeetegereza mpola mpola. Ati twefumba omwana muwala waffe ffe twamuzaalamu omwana ozikogambe nti twefumba. Ebyo byoliko gwe kenyininyini gwe byoliko ebyobutategeera byolowooza. Titwefumba nti oba twefumba. Gwe kenyininyini ebyomwana byenyininyini gwe obimanyi bye mukazi wo. Nze kenyininyini nakugamba nti omwana oyo nti osobola omumukwata n'omutwala kawekanga n'omukazi ategedde gyokoze eki n'omuntu tesaakikugambako. N'omutwala n'omukebeza gwe n'ovaayo n'ojja n'otulawo n'osirika nga tategedde nakutegeera. Abasajja abasinga bwe bakola tatwala mukazi na mwana. Abasajja abasinga gwe kasi otunuulira omwana nga ogamba nti omwana siwo ng'olimu akeekenyera tomubuulira namubuulira okwata buwakazi bwata ng'olina gy'ogendako naye nti kamutwale tewasengayo ogunjamulabeko nga nabagamba mujje tutuule mu nsonga mwagaana okujja. Anti ate kati tetwagaana okujja tewatubuulira ne Mama Keira teyatugamba
tusobola okujja ntutuula Amakeera sagamba. mulina kyemaliranga mu babiri mulina kyemaliranga mu babiri kuba kati ffe tetusobola kukakaatikako omwana nga gwe tomwagala kati nze nkugamba nti sebo olina okuzaala omwana oyo ku mpaka nga gwe tomwagala tusobola kukugamba nti olina okuzaala omwana nga gwe tomwagala okujjako nga gwe weemanyimu ekintu kyonkugamba nti nze sizaala nga bw'okimanyi gwe kyobumanyi omukumu mumanyi omutuufu ffe maama Keira yava ebweru essaawa zaire omusajja gwagiye gwagamba mbu ye Shafiiki oba yamugyewa zoyi omuvubuka gwagamba Shafiiki namulaba ne mwetegereza namulaba lunaku lumu ne namwetegereza era mumanyi ne bwe musinkanya yonna nsula omulira nkiika kiri ono ye nga nnyini mwana akugambye nannyini mwana akyera abakazi mubikolanga omwana nakula natuuka ne bamuwera paka makerere ne bamugambye eyo nti si wuwo anti ekintu ekyo nakikulaga nze kennyini nakulaga ekintu ekyo wankubira essimu ng'oŋŋamba ku nsonga ezo si bwe kiri kati senga olaba singa obadde osobola okuyimirira amagulu gange n'ebibadde bintuukako gwe kenyininyini singa ndowooza n'omukyala wamukubakuba nadda kubanga nze ni musajja mukakkamu nnyo nnyo nga bw'okiwulira nkubuulire nze siri ku ludda lwa maama Keira wadde mwana wange okiwulira nakubuuza nenkugamba nti taata Keira kino nakino n'okiŋŋamba nenkugamba naye omanyi tetuba tukola singa oddidde omwana oyo ekino ekigendo n'embeera n'ogijjawo zekimanyi senga ensonga zonna ozimanyi zonna ensonga muzimanyi lwakubanga ate singa nali nzimanyi nenkugamba nti kwata omwana oyo mutwale mwenya kyemuzibikidde nze mbalaba kuzirikira kintu nze ndi mukazi munnaddiini sisobola kuzirikira kintu ndi mukazi munnaddiini sisobola eddiini singa si ekikulu naye ekikulu mutima kumugamba nti omwana oba siwe kwata omwana omuntu nze sebo wano olaba guba mutima gwa muntu tebeera eddiini bwe nali badde nkimanyi nti omwana siwo nali wadde ngaokumugamba maama Keira kwata omwana oyo omuntu anti era nenkima tosobola sala gwa kibira kubanga bwe mudiiringa babiri ono bwe mudiiringa ababiri kati gwe omukazi oba tomwagala mugamba atambula akuviiri agende kwata transport omumuwe sina buzibu naye kyenayinjagala kumanya mazima kubanga nange ebigambo binsukkako ate nga sijja gamba mbu kiri ku muntu omu kiri ku bantu abasoba mu 5 nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyi layisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 954 975 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zaabwe ziri very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Yefe tukusensonga